Balangirira obululu tibekweka mu office bibeera bweru buli ayagala okubaako kyagamba omulondesa n'abakibagamba ng'ensi ekola ki eraba naye mukono babireka munda mu kizimbe mwabazza abakuleiminga obululu mubeera eno nga abalaba TV zino zitulabirako Arsenal ne Man U n'olwekyo tulowooza nti bafulumye ekintu ku lwokubiri emmeeza baziteeke wali ebweru baawule kuba balina security ekola ki emala tubirabye Kampala tubirabye wala nemwe nemwekweka mu kazimbe munda kati bano gye bavudde kyamanu we nalemu n'omusirikale we ono mugaza omujasi n'abalala baladisa okuyingira bo bayingidde eri beggalidde essaawa emu n'ekitundu n'ogamba gakondo gano naye mukama alina baatwala naye bagagatwala ddi mukama naye aligatwala mukama oligatwala mukama oligatwala kyetusaba ne famire zaabwe nazo zirimanya ti abantu bano bakolimire nga abantu abo obatutte ne bawulira essanyu eriribeera mu nsi ng'abantu bazina mazina nti bano bayinza okufa bano bayinza okukola bwe bati kubanga okujooga okulifaana bwe kutyo tekukkirizibwa naye komisoni efulumye tebo zonna zibeere bweru wali ku lubalaza lwabwe basome ebintu abantu basobole agenda okubatuukira batuukire ng'ensi ekola ki eraba so sikugayira mu ka office nga bwe baakoze. Abakulembeze mu kibiina kya NUP bagamba kiswaza eggwanga okulaba nga lijaguza okuva ekibiina kya NRM etajja mu bukulembeze nga kikumbira Pulezidenti Museveni okujaguza emyaka 4 nga bagamba bagenda mu nsiko okulaba nga balwanira ekibba bululu n'agamba mu kaseera kano ebintu ebyabatwala mu nsiko byonna baabijjawo dda nga mu kaseera kano obukibba bululu kyekikutta akati nga basinzako ebyadde mu konda ka gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti y'e Mukono ne bagamba kino kabadde kunyaga bunyazi ne bagamba kano akaseera abakulembeze ekibiina kya NRM wamu n'eggwanga okulaba nga baddamu ku nnyingo ezo ezabatwala mu nsiko baddemu bazigoberere bulungi bwe kiraba kyekyo eggwanga balitwala mu matigga nga n'ensonga ezo bazivaako dda kaseera kano ekimu ku papasi ya press conference eno kubazaamu maanyi tumanyi bangi mugenda mugamba tubivuddemu nene ekyo nakyo tubakoowoola batunyaze batukozeeko ogwabulisa maanyi batukozeeko obubbi ensi yonna ng'eraba ne temuggwamu maanyi twagala NRM eyimirire ku nnyingo zeyayimirirako ng'egenda mu nsiko kwe kwali okuvumirira ekibba bululu ereme kutuzza mu nsonga zezimu tuli redde okukuuma emirembe era tukowoola ab'NRM naddala abagireeta ababadde ebbanga lyonna nga bagiwagira okubajjukiza naddala Mwami Museveni ennyingo ezamutwala mu nsiko zaali kyakibba bululu. Meeting yatudde mu Mpoma Barracks olunaku lw'eggulo tukimanyi bulungi ne beesoma okulaba nga amagombolola gano gonna okuli division ya Central Division Goma municipality Nama Champisi bulawati town council wonna balangirirewo ku kifuba ab'NRM bannange naddala chairman wa NRM Mukono munnange Haji munnange nawe nkukowoola ennyingo z'NRM gwe custodian waazo wano fuba okulaba nga ab'NRM obagamba baleme kwenyigira mu kibba bululu baleme kwenyigira mu kuttattana kifaananyi ky'NRM mu mbeera eyo bannange tubakoowoola ng'ennaku z'omwezi 27 ku Lwokubiri mujje bangi mwenyigire mu kulonda akalulu aka municipality ate mukakuume ate tukawerekere tubeerewo nga kalangirirwa n'okulangirirwa ku lunaku lwokuna ng'ennaku z'omwezi Olwokubiri oluddako ng'ennaku z'omwezi 4 ate tubakoowoola mujje mu bungi mubeerewo nga obululu bwa divisions obululu bwa sub counties ne ba councillors ng'era bulondebwa era mu bukuume ne town councils mu bukuume bannange temuggwamu maanyi bino tugenda birwanyisa ng'abakulembeze nga tuyita mu misoso egikkirizibwa mu mateeka tuddamu okwegaana nti tuli violent mu nsonga zino mu kubanja obuwanguzi bwaffe era tukowoola poliisi tukowoola hajati RDC tukowoola DPC tukowoola buli stakeholder mu kalulu kano okufuba okulaba nga disitulikiti eno tetabanguka olw'ekibba bululu abantu kye beesomye ntitwagala tulage ku Mwami Museveni nti naffe Mukono tusobola okuwangulayooko era mu nsonga esemberayo ddala tukoowoola buli awulira nti ayagala obuwanguzi addeyo eri gokyaliyo obudde obutonotono abakuyege abantu gye bali eyo bajja bbawa obululu
n'ebyoluvannyuma abantu ne bamala okulonda ne mulowooza nti mugenda kujja mutoge butozi. Amazima kituyisa si bulungi era kituleeta ennyiike ku mutima n'okwebbika ate kiyinza okugamba okutambulira mu lugero lw'Abaganda olugamba nti wenyigiriza nnyo ennyindo oyinza ogireeta omusaayi. Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambooze Bakireke agamba waliwo abatwalira amawulire amakyamu ebitongole by'okwendi nga babalumiriza muno bw'abakulembeze balina ebikola ebyekko oba bimenya amateeka bagenda okwenyigiramu ekividdeko bateekako eryani. N'agamba abantu abo bamu baka batayagala gavumenti eno eya Pulezidenti Museveni okubeera mu buliiza nagakekana kaseera abakulu ebitongole by'okwerinda nabo okuba nga banoonyereza okwabwe okw'amazima n'obwenkanya bategeere okuzuula ensonga entuufu. Nkizudde nti waliwo abantu olw'ensonga ezaabwe ez'obuntu nga agamba banange nzizeeyo ntya kuba kati mwami Lukoya yavuwadde naggwawo n'atunda amaka n'atunda ki ali desperate ayagala biki kifo alabe nga yezimbazimba bagenda ne baweerya ewaabwe mu b'obuyinza abakambwe ne babatwalira intelligence information ki enkyamu ne batuwaayiriza. Tulina ennaku yaffe ey'akalulu ka bwa pulezidenti naye ate ffe twasalawo ennaku yaffe eyo okugikwata mu ngeri ki ya kintu kiramu. Olidde tetwagala kuziika baana b'abendi, tetwagala wadde naffe ffennyini wadde naki, naye bo bakozesa abantu abali mu byokwerinda ne batukolako wano intelligence reports eziri unintelligent nga za bulimba ne batuwaayiriza, naye ebyo byonna nga babikola okubikkirira ebibi bye bakola eno. Naye nze nga bwe nagamba luli nti sikyakikakasa oba nabano nabo bawagizi ba gavumenti. Omanyi mwami Museveni alina ffe abamuvuganya mwalaali naye alina n'abantu abamuli naye nga bye bakola bye bisingwa n'omumusuula. Ebyo ebintu ebyo bye byasuula Obote, ebintu ebyo bye bisudde zi gavumenti nyingi. Bw'olaba omuntu ajja bikakaatikewo nti mazima mu kifo abantu bwe bakuŋŋaanye ne bakuwa obululu busatu bwe bayitawo enkya ng'ogamba wafunyeewo bina. So ekyo kintu kye bakoze ku Mukono. By the way Bakaluba yakinkolako, nze Bakaluba yandeka n'empapula nga ndaga nti nze empangudde, naye at least tewali nze yandikire yalinga baŋŋamba komawo tukudikire yalinga eddi enkya ngenda okudda enkya nga bayiye amagye nga sikyalina wempita kutuuka ku ttale ki senta. Naye wadde kyatwalira emyaka ena okujja Mukama mpaddemu 2. Oba oliawo singa bandeka ku olwo mu 2006 n'empangula akalulu kange osanga saalisobodde kufuna bunywevu nga bwe nnina kati. So bino ebintu bya kiseera ababikoze mu nkomerero bye bajja osinga okubonaabona nabyo okusinga ffe lwakuba nti nno kati mu kaseera kano waliwo okunakuwala era twagala gamba abantu baffe kuba babadde baweddemu amaanyi bagamba kati ekitutwala okulonda ki. Tubasaba bannange abantu abo bakyaliyo abatannalonda ffe twaba nominatinga bakandidate baffe tetubalekerera bambi tugende ku lwokubiri tulonde era tukume akalulu mu nkola yaffe yemu. Ye Johnson Mujanja Ssenyonga alumiriza okumubako obuwanguzi bwe asabye bannamukono kwanga basigala mirembe n'agamba bo tebaliwo okwenyigira mu bikola ebimenya amateeka n'agamba bo nga badde babanezeeko obuwanguzi bwabwe bakimanyi ye ssentebe omutuufu omulonde era ng'oli yatuteberera byanswa n'asaba abantu b'emukono kwanga tebenyigira mu bikola by'okwekalakaasa okubanga waliwo abantu abagala okwesa omukisa ogwo okubatirimbula wamu n'okubamalira mu makomera. Ogattako omulanga mutono nnyo ate okutakungula ng'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Mukono kukakkanya balunzi eyo mu byalo district nnene abantu muli mu kwekyanga mulowooza nti eddoboozi terinavaayo. Twalowoozezza nti ekitugasa mu kwekalakaasa babakube mufe mufune ebisago babasibe nga waliwo ekkuba eryangu. Ekkuba eryangu kasita oli amala okukulangirira nti oli muwanguzi asigadde agenda bugenzi mu kkooti. Era twebaza nnyo omukyala mwalabye nga bwe yazze okulangirira tiyagambye nti ate ensazaamu 2 olw'okuba yabadde ku puresa y'amanyi nti bantu bamanyi mateeka. Yakoze ekyo ekikolwa ekyamangu ekyabadde kiteeka okukolwa kwe kulangirira nti nangirirwa ono n'ono nga tasazizaamu byakoze eki byasoose. Kiba kitegeeza nti abo bali abalese mu katemba bali embuzi kubanga kaabe ssentebe
nze nawangudde wenondera nawangudde district yonna nawangudde empatta yonna ewava chairman wa NRM Haruna Semakula nempangula Lukoya Wasula bwe bamuzaala Kitebe Namaliga bubi nnyo nolekyo kitegeeza nti bwe baleese byo byabwe bajja bitwala mu kooti bwe bali bitwala mu kooti balifunamu kye bafunyeemu ffe tulitwala empapula ezaffe entuufu naye nga kati omu ssentebe asooka okulanga babeera ssentebe tebasobola kulanga bassentebe bameka babiri naye omukyala naye mukunyigirizibwa yagadde bakola akakodyo nakomawo abasanyuse alangire bye bagasegaseeko ani kumwalowooza nti enantabuulirwa nyinza okufunayo 0 Lukoya naafunayo 4 naye ng'empapula entuufu ze tulina zonna tuzirina naye twebaza nnyo n'abali mu kakiiko munda abatayagala bubbi awo ejja okukoma ku nsonga eyo abalonzi musigaye nga muli bakkakkamu akakiiko kumpi ffe tukafuga buli ekifaayo kye tulina tukirina ku kamera nekyo fe okutuuka wali mu kooti kuba kuseereza ligenda mugga kale baveeyo ne kooti nayo bagigulirire ensi emanye titiwakyali buddukiro omuntu bwakutemako omutwe n'ogenda wali baguzeeko aye negyogenze bakwongera kutemako butemi naye nga tulowooza nti ebyo bwe biri eri okutiisibwatiisibwa eri bannange nenyabidde nnyo eri bakansala n'oli afunye 14 nga tebamulangiridde aye nebalangira 16 ebyo byonna byazze bityo kubanga byabadde planning naye gavumenti eno yalwana kuleeta mirembe aye ne ku mirembe egimu gye balwanirira naffe twaliko nze naliko kadogo nga tubalwanira okufuna emirembe omugenzi Kagodo ffe yatutwala mu kulwanirira emirembe n'emirembe gye twalwanirira ate waliwo abaagala okugyonoona obwonoonyi naddala mu bitongole nga bino okulonda gavumenti ez'ebitundu bannange muzirekera abantu balonde abantu abanaabakolera be baagala abatali babbi battaka abatali babbi ba ssente abatuukiriza pulogulaamu za gavumenti n'obuyambe bunaavanga ebweru buyambe omuntu wa bulijjo ali obubi n'olwekyo abakulu bano bonna tusaba gavumenti tewabuliri kyali kati saawa gyojja kulimba ogende mulaba nti yawangula ng'ensi yonna eraba ogambe Swaiman nti wawangula ogambe Amanyo nti wawangula oba ogambe Muyanja nga n'omulonzi ayinza okusomera rediyo y'omu kitundu wano yabaddeko nga basoma buli omu awulira station ku station Muyanja agiwangudde namudirira tuuka mu haafu ne mumala station 10 polling station 2 ne muyingira mu 3 kati oba bamuwanguliddewa n'oyingira Kasawo n'oyingira Sabukawunte n'oyingira Nakifuma n'oyingira Mukono North nga yonna Muyanja yawangula buki naye gwe n'ogyogamba nti katufube tugende nga tuwandiikayo ezaffe tujingejinge tukange omukazi ebyo tibakaze yekka bonna tubategedde bakanga mu Mukono waliwo baagala okuba ne transfer waliwo n'abaagala okulizayininga abaka balabeetabyeyo mu press conference ne badde ku kyalo Kawuga obadde ki Amaniyo ne Swaiman Kiwanuka ne babalina kye boogedde ne bavumirira n'ekyokulaba nga amagye gaagezi ne gazingako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu natuluganya ne mukyala we ne bagamba ebintu bino ebikola byonna biswaza eggwanga lino ne basaba abantu nga basigala nga bakakkamu ne bagamba eggwanga lijja tuuka ku ekyo kiki baagala. Amaniyo Shila man OMP gwe balonze wiki ewedde nange njagala kutumbula eddoboozi lyange oba okwongera eddoboozi lyange ku bigenda mu maaso mu Mukono naddala ekibba obulu buno twajja tubagamba tukanoonye tukalonde tukakuume bannamukono njagala kubeebaza mwalonze akalulu mwakakuumye naye obubbi buli ku ttali senta obubbi buli mu kompyuta eyo waggulu eyo naye njagala kwebaza bannamawulire abali wano kubanga muzze kukwata recording nga tubabuulira ekituufu ekiriwo obutabalaamu balonzi maanyi abalonzi balonze naye obubbi buli ku ttali senta awo nno bwe nzija ne ŋŋamba justice byabakama tukwetaaga okwate mu nsonga eno eya Mukono kubanga obubbi bwabadde tukutuku bubbi kondo oli n'asoma ebintu ebyabadde ku declaration form naye olwa intimidation n'okutiisatiisibwa n'asoma ate ebirala nze kyendabye mu Mukono eno tebadde election ebadde selection ng'abakulembeze be beeronda so si bakulembeze bantu be balonze
ndabye democracy ng'efudde mu Mukono district naddala ku kalulu ka LC5 ne bakansalazi abali ku district. Abakansalazi baanoonya akalulu ebintu biri mu lwatu balina rekodi naye ebibagenda ne bakuutiriza eyo unfairness eyabaddewo ku Lwokutaano nti bali bo abaagala okweronda ne babeera ne access eri mu Tali Center munda ne candidate waffe Honorable Muyanja tiyasobodde na kuyingirayo kugenda ku counteringa kibadde kigenda mu maaso. Olabira ddala the ground is not leveled. Kali tekabadde kalulu kwabadde kweronda bonga bo balyoke bakakateko abakulembeze abatali b'abantu. Kye tutagenda kukkiriza justice byabakama ensonga tugenda zikuleetera ebbaluwa yange eri mu kkubo buli kimu mbadde nkubira essimu tokwata naye nja kunoonya wonna wooli paka bwe tunaafuna obwenkanya nga bakansalazi baffe bafunye obwenkanya ne district chairperson waffe afunye obwenkanya. Njagala okutuusa okusasira kwange eri first lady ekyobukisa namulabyeko jjo awonye abasawo bamukozeeko bulungi naye ekyo ekikolwa kibi nnyo mwagala kutiisatiisa abantu. Omuntu atali mu politics omuntu abadde ewuwe n'akubuuza bubuuza nti nookola kyewange gwe n'omwambula nze ng'omukyala sisobola kusirika nina okwogera n'envumirira bino ebintu ebigenda mu maaso neera nkowola bakyala bannange temusirika tetusirika ng'ebikolwa bino bikola kibigenda mu maaso kubanga bw'osirika kijja kujja ewuwo n'olwekyo ffenna twogere lumu tulwanise bino ebintu ebyeffujjo ebigenda mu maaso. Awo neesaba n'aba security bannange tubasaba aba security ensonga zino tubeere benkanya bannange tosobola kukkiriza bacandidates abamu bokka bebabeera ne access eri katolo candidate ono abeera participant abeera kwegamba sikitegeera akatulongoseemu etali nnyangu njala okwogera nze ku nsonga bbiri. Ensonga esooka njala okutuusa obutali bumativu bwange akukyabaddewo ku Lwokutaano okulaba nga omuntu ayawangudde nga buli muntu akimanyi era nga kyeraga lwatu ne bamala omulangirira ate ne bamala ne bakyusa ne balangiriramu omulala. Ekyo nno tekikomaawo. Constitution ya Uganda buli myaka 5 etuwa omukisa gumu okulonda abakulembeze betugenda obeera nabo naye abakulembeze ku mutendera gwa chairman wa district kitegeeza buweereza buli abantu ebalonda omukulembeze gwe baagala abaweereze ate ne batamufuna kitegeeza nti oba okutogedde ekitundu obuweereza bwate bugenda kutuuka ku bantu. So nze nga Kiwanuka Suleiman nga ndi wamu ne bakulembeze bannange tuvumirira ese kuvumira naye nze ng'omusajja omuyivu nkimanyi bulungi nti lwetalinga ofiisa abantu abo yabakubye omupiira kubanga we yalangiridde byasoose bwe yakomyewo okulangirira teyakoze objection teyasaziza byakoze eki byasoose kitegeeza byasoose biri valid. Nze nkimanyi bulungi ng'omuyivu nga muganda wange ono munnamateeka ensonga ndowooza jagisensula bulungi bw'aba teyakoze objection kitegeeza n'ebiri byasoose olangirira byasigadde biri standing. Naye nze kyenjagala okusimbako essira nti buli bwe tubeera n'abakulembeze be tutaalonda mu bitundu byaffe ku mitendera gy'aba chairman wa LC5 oba ne bakansalazi kati nga mwanyinazi abantu n'obawo omukulembeze nga si be bamulonzi n'obuweereza bwate bujja kutuuka. So amagombi bitundu bikulaakulana birina abakulembeze abalungi ebbanga lyetumala nga tulina abakulembeze abatwekakatiseko bwekakatisi obukulembeze tebujja kutuuka. Nsonga eyokubiri njala okubiriza abantu twalabye mu kalulu ka chairman turnoff was very low abantu badde batono era abamu nga batukubira amasimu nga baddemu amaanyi gamba affe betulonda si bakola ki si be balangirira. Njala twalungisa guno okuyita abantu bena kifuma ne mukono yino okutwaliza omu tukyalina obulondooza wa mirundi ng'esatu ebiri tulina akabavubuka tulina municipality tulina aba chairman b'amagombolola ne bakansala baabwe mbasaba mujje tulonde kubanga abakulembeze abo betugenda okulonda be bagenda tutuusaako obuweereza bw'oneesuulirayo gwe naggamba n'otajja kulonda ojja kubanga olooze negatively kubanga oli gotayagala ajja kujja abamwagala bajje balonde naawe akukoseze wamu. So njagala okumaliza ebigambo byange nga mbasaba mujje tulonde essabira ddala kuba ate nga kisingira ddala okuba ekikulu nange ntuusa butali bumativu bwange kubikolwa ebikolebwa ku pulezidenti wange. Nyalange njagala obategeeza nti bwe temwagala okulonda kubeewo mukugyewo tubalinde muveewo then naffe tujje twesimbewo kubanga singa oteekawo okulonda abantu ne balonda omuntu gwe baagala ate n'omuyisanga atali mukulembeze n'omukolanga bw'oyagala tutegereze eddala lw'omu nti okulonda tekola ki tekuliwo tujja kugumiikiriza
aye Katonda kuuma Kyagulanyi Ssentamu Ssaabasajja Kabaka wangaale.